omukulembeze waayo yayogera ki? Yagamba man ta'allaka shay'an, nti omubaka yagamba man ta'allaka shay'a, omuntu yenna ateeka omutima gwe ne yeesigamira ekintu kyonna, wukila ilayhi, Allah akimuteera n'akimulekera. Kasi osalawo okwesigamira ekintu kyonna n'oleka Allah, ne Allah akulekera ekyo kye weesigamidde. Bwe yali annyonnyola ebigambo ebyo yagamba man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, at-ta'alluku okwesigamira n'okusiba omutima gwe ku kintu, yakunu kubeerawo bilqalbi ng'omuntu akozesa omutima, wa yakunu bilfi'li n'ebikolwa, ekikolwa. Mathala omuntu asobola okubeera ng'omutima gwe gwonna guli ku irizi, ate n'atakomawo nga irizi ye bw'etebaamu mu mmotoka tasimbula, ng'alina okujja n'aginona. Kati yataddemu ekikolwa omutima n'ebikolwa. Ebikolwa bye bimulaga tosobola kusimbula kuva waka nga irizi mmotoka tekola ki? Teriimu. Oba ani agguddewo oluggi? Ani yajja wano ekintu kyange? Kati oyo abeera omutima gwe yagusiba ku ekyo ekintu, ng'omutima guli ku ekyo ekintu n'ebikolwa bye, nga n'omubiri gwe nnyini agulaga nti yeesigamira irizi, tasobola kugulawo dduuka nga teriiwo. Oba omwana w'obulenzi yalina okugulawo oluggi, oba yalina okumuggulirawo edduuka, oba yalina okumukolereza emmotoka, ng'omwana yenna bw'akikola tasobola kutambula. Kati kyekyo bayita at-ta'alluqu, kubanga omutima gwo gutadde ku kintu, oguwanise ku kintu kw'oguwanise, n'ebikolwa byo nga kw'obitadde. Tayib, agamba annahu wa yakunu bilfiili wa yakunu bihima, ate omuntu asobola obigatta byonna ng'omutima gwe n'ebikolwa bye byonna biri okwo. Asobola okukozesa ebikolwa byokka, ate asobola okukozesa omutima n'abyawula. Tayib, wukila ilayhi, nabbi yagamba wukila ilayhi ayi wakalahu Allahu ila dhalika shay, Allah amuteera ekyo ekintu kye yeesigamidde, alladhi ta'allaqahu, kyataddeko omutima gwe. Faman ta'allaka billah, omuntu yenna bw'awanika omutima gwe ku Allah n'agwesigamiza ku Allah, ebirowoozo bye n'omutima gwe n'abiteeka ku Allah, wa anzala hawaijahu bihi, ebyetaago bye byonna n'abiteeka ku Allah, waltaja ilayhi, ensonga ze zonna zonna n'aba ng'azizza wa Allah, waltaja ilayhi, nadda gyali, wafawwada amrahu ilayhi, n'ensonga ze n'azizza gyali, ye kennyini adde wa Allah, waltaja ilayhi, nadda eri Allah, obulamu bwe n'abuwa Allah. Wafawwada amrahu ilayhi, n'ensonga ze zonna n'azizza eri ani? Allah. Kafaahu, Allah amumalira, Allah amumalira. Si kyekyokka, wa qarraba ilayhi kulla ba'id, n'amusembereza buli kyonna kyalaba nga kiri wala. Allah kasita omwesigamira, ensonga zo n'ozizza gyali, Allah akumalira, n'akusembereza buli kyolaba nga kiri wala. Wa yassara lahu kulla asiri, n'atakomaawo n'amwanguyiza buli kyonna kyabadde alaba nga kizito. Wa man ta'allaka bighayrihi, ate omuntu yenna ateeka omutima gwe ku bitali Allah n'aguwanika ku byo. Wa askana ila ra'yihi, n'aba nga yeesikamid atebenkeredde ku birowoozo bye, endaba ye alaba ye mugezi nnyo. Wa aqlihi, n'aba nga yeesigamira amagezi ge, alaba mugezi muzibu nnyo, alina ebirowoozo birungi ebizimba, awo nja kuyiiyaawo. Wa dawaihi, era ne yeesigamira ddagala lye, eddagala nalifunye, ensonga yawedde dda, kasi weesigamira eddagala. Wa tamaimihi, neirizize, wa nahwi dhalika, n'ebifaanana bwe bityo. Wakalahu Allahu ila dhalika, Allah bimuteera. Ogambye olina amagezi mangi, kale amagezi gakolere. Ogambye eddagala lyo takuwa ddagala n'otoona, baasi ngenda owone. Allah akuteera buli kyonna kyolaba nti kyeweesigamidde, magezi go, birowoozo byo, ddagala ly'abasawo, oyo tankwatako ne siwona, baasi nga kwatako ng'ofa ng'oyingira kabbuli. Nga obadde olowooza nokuwona buwonyi ne kabbuli gyeri, ne bakuyingirizaawo kabbuli. Kasita obanga ebirowoozo byo byonna obitadde ku magezi go, gamba nze neemalirira, nze seetaaga ki, Allah abikuteera. Si kyekyokka, wakalahu Allahu ila dhalika wa khadhalahu, Allah n'amufeebya n'okumufeebya. Wa hadha ma'rufu bin nususi wattajarubi, ebyo bimanyikiddwa bulungi nnyo bin nususi, ne bwino ow'omu Qur'an ne sunna, wattajarubu, ne experience abantu bye bayiseemu.
banji olyagana nti amagezi gange wano mpitawo munnaye ogenda okulaba nga tegamuyisizaawo akayi munnange kale singa nagize bwe tokirabye nga tajuruba yemukozeeko nalabye ngaakantu akatono nate tikamaze nekanfuukira ensonga tajiriba ekulaze nti tosobola Allah yekka yalina okuyisaawo wadde koolabanga katono sooka osabe Allah obuyambi bwe mu kantu akatono. Allah yaga nti waman yatawakkala ala Allah fahuwa hasbu, omuntu bwe yeesigamira Allah, Allah akola ki? Allah amumalira. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت أونو أبو سعيد المؤدب أتنمزا غامبا حدثنا yatusomesa yatubuulira yanyumiza man sami'a yawulira Ata al-Khurasani nga yawulira Ata al-Khurasani nga agamba laqitu Wahaba bun Munabbah nti Ata yasinkana Wahab bun Munabbah wa huwa yatufu bil bayt nga yetola Kaaba faqultu kyava mugamba hadithni haditha nyumizayo hadisi ahfadhuhu anka fi maqami hadha njikwata okuva kuggwe mu kifo wano we tuli ekyekitiibwa wa ujiz atonfundize. Qala na'am. Wahab bin Munabbah kyava mugamba awha Allahu tabaraka wa ta'ala ila Dawuda, Allah yasobaka ku Dawuda namugamba ya Dawud wange Dawuda amma wa izzati ndayire ekitiibwa kyange wa azamati n'obunene bwange لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي tewali muddu ayinza kunneekwatako mu baddu bange n'aleka ebitonde byonna arifu dhalika min niyati okujjako ng'ekyo nkimanya mu nniya ye kyoyo yanneekutteko fatakiduhu samawatu sab'u wa man fihinna eggulu omusanvu ne zimukolera enkwe n'ebiri mu ggulu omusanvu wal ardunu sab'i n'ensi omusanvu ne zimukolera enkwe waman fihinna n'ebirimu illa ja'altu lahu min baynihinna makhraja okujjako ng'omuddu oyo muteerawo wakati waabyo byonna obufulumiro. Amma wa izzati lanaddamu nalera ndayira ekitiibwa kyange wa azamati n'obunene bwange la ya'tasimu abdu min ibadi bimakhluqi omuddu tayinza kwekwata ku kitonde mu bitonde ng'ali mu baddu bange duuni nandekanze Allah aarifu dhalika min niyati okujjako ng'era nakyo nkimanya mu nniya ye illa qata'tu asbaba as-samaa'i min yadihi okujjako ng'ensonga zonna ensonga z'eggulu amakubo ge gonna nga kutula wa askhattu al-arda min tahti qadamai nemusuulira ensi wakati mu bigere bye thumma la ubali oluvannyuma siddayo kufaayo bi ayi awdiyatiha halaka lusenyi ki lwagenda okuzikiriramu mu nsenyi z'ensi. Awdiya jamu wadi sifaayo nsenyi ki zagenda okuzikiriramu. Wa hadha al-athar fihi ma fihi, eyo athari yagala kwetegereza la'allahu mawdhu' ayinza okuba yajogera yateekawo nteeke kubanga fihi Yusufu bun Safar erimu mu lujegere lwayo ajogera bamuyita Yusufu, erimu omusajja gwe bayita Yusufu bun Safar kadhabahu ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in yagamba omusajja oyo alimba nno olumu. Waqala al-Bayhaqi, Imam al-Bayhaqi n'agamba huwa min adadi man yada'u al-hadisi, oyo ali mu muwendo gw'abali abateekawo hadisi. Kati abamanyi baali boogera ku athari eno ku nkomero ne bagamba ebyogeddwa mu athari eno bituufu n'essanadi yayo erabika nga nti eyinza okuba si ntuufu, n'ebimu ku biraga nti sanadi yayo eyinza okuba si ntuufu weewano wetutandikidde agamba haddathani yambuulira man sami'a, oyo yawulira Ata al-Khurasani. Yani oyo
tetumutegedde kati oyo majhul so tetumutegedde aljahala etta sanadi so abamanyi bwogenda ku taaliki gye bakola kweno mu bitabo byonna athari eno bagamba athari byeyogera byo bituufu naye okugamba tugambe nti athari yo ntuufu yo la eyo amanatu ilmiya byo bagamba omuntu yenna bwe yeesigamira Allah amumalira kubanga Qur'ani kyegamba waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh okiraba ate omuntu bw'abeera nga yeesigamidde ebitonde hadisi ino kyeyogedde man taallaka shay'an wukila ilayhi ge makulu g'ebino ebigambo bye yasomesa naye nga tetusobola kubiwaako sanadi yo nga kubwayo sanadi yayo ntuufu naye nga ebigambo ebyogerwa omuntu bwe yeesigamira Allah byo bituufu Allah amumalira ate omuntu bw'asalawo yeesigamira abantu Allah amuteera ki abantu Allah amuteera ebitonde namuga osazeewo ebitonde bikumalire khalas genda ebitonde bikumalire ogenda okuwunzika ng'ofeebye ng'ebyo tebiyiseemu n'olwekyo iyo athari naye muallif rahimahullah almusannif asharih yagireeta oluvannyuma yazzaako obujulizi bwe tujja okulaba hadisi esembayo gye yasembyayo omulyango guno ya hadisi ya ruwaifa hadithu ya ruwaifa gye yazzaako ng'obujulizi era obuziyizayirizi obuziyiza okwesiba ebikomo bya lubaale wa gayri dhalika min al-umuri allati dhakarahu al-muallif rahimahullahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin.